Salt TV program Omunnyo Ku Makya nkwaniriza enkya leero enaku ebula mukaaga zokka tugende mu Kololo Independence Night. Enaku somwe zijja kuba 29 tujja kuba tukunganira mu kisaawe Kololo mu kusaba okuzibya n'okukeesa obudde. Jangu twegatteko mu Independence Night 29 September lwe Lwokutaano olwa wiiki ejja. Nkwaniriza enkya leero byabufuzi na kutematema n'okumenya mu nsonga eziri mu kiseera kino kyennyini eby'obufuzi akaseera kano mweyongeddemu ebbugumu eritali lya bulijjo. Ekibiina kya Forum for Democratic Change FDC kati kyekiri mu mawulire olwa akavuyo akali mu bukulembeze oludda olumu lwerangiridde nti kati be bakulembeze ab'ekiseera emyezi 6 ate oludda olulala olw'ejjanajjana nkumbi olunaku lw'eggulo bamaliriza okuzaayo empapula ez'abo abegwanyiza ebifo eby'enjawulo era kaseera essaawa yonna enaku zomwe zijja kuba 6 October nabo bategeseyo tabamiruka obuulyawo mubajja okusinziira okukakasa abasobodde okuba nga bakomyawo empapula omuli Patrick Oboy Amuriat omuli ne Secretary General Honorable Nandala Mafaabi. Kye kigenda maaso bye bitulese enkyaleero n'ekibuuzo ekinene kiri nti eby'obufuzi bya Uganda bikyali kumulamwa ddala oba nedda. Kye kibuuzo kyogenda okwanukula ng'otwegaseko mu nteekateeka eyo ey'okubaganya ebirowoozo naye kankwanjulire Mulindwa Walid ye National Youth Chairman mu kibiina kya Forum for Democratic Change FDC. Buuza batulaba Mulindwa tutandike program. Abatulaba ku TV ya Fenganzi Soul TV balamusizaako nate mu linnya lya Katonda ow'ekisa ekingi. Sebo mukulu wa Polonga bw'onnyanjudde nze Mulindwa Walid Lubega ssentebe agenda okuwummula ow'abavubuka mu kibiina kyaffe eky'FDC ate era mpozi neebaza management eya Soul TV okutuwa omwagaanya okujja okukubaganya ebirowoozo ku nsonga ezizimba nnyaffe Uganda. Sebo naawe mukulu wa Polo okwebaza okwerekereza obudde okuwaayo obudde n'okukola research n'okujja okumoderatinga program. Nze ne muganda wange muwaya okubeera nga ali part of the show. Tuyanzege Soul TV program. Muwaya Ibrahim political activist be batunuuliza eby'obufuzi buza balaba Salt. Abatulaba mwebale nnyo amanya Muwaya Ibrahim mutunulizi wa byabufuzi musomesa muyizi w'amateeka byonna mwebalo tufisizaawo akadde nateera okuba nti tubeera nammwe nga tukubaganya ebirowoozo ku ebyo ebizimba eggwanga lyaffe. Good. Ntandika ne Walid Mulindwa ssentebe wavubuka mu kibiina kya FDC. Ebigenda maaso mu kibiina kya FDC bobi tunulira ddala awamu n'ebigenda maaso mu byobufuzi Uganda. Tukyali ku mulamwa gwennyini gw'ebyobufuzi oba waliwo we twawabira? Tandikirawo. Omulamwa ndowooza kisinzira omuntu sayidi ki waba alabidde ensonga. Ojja okwesanga nti buli muntu agamba mutuufu okusinzira ku sayidi gy'aliko. Naye ndowooza ebbanga lyemaze mu kibiina kyange eky'FDC naddala ennyo ebbanga lyemaze mu bukulembeze mu kibiina nina bingi nnyo byemmanyi byenjize ne byentegeera. Ekifaananyi ekyangu ng'omuntu atulaba ekiri mu FDC kiri ku bantu kwagala buvunaanyizibwa oba buyinza. Maybe we twandibadde twebuuliza nti obuyinza omuntu abwagala ng'ayita mu kkubo ki. Mu kibiina kyaffe eky'FDC tulina ekkubo limu ery'okufuna obuyinza. Tuyita mu kalulu. Delegates conference etuula oluvannyuma lwa myaka 5 ne tuleeta abakulembeze abapya ne tusiibula oboolyawo abo ababa tebadde successful mu kalulu. Nga bwe ngenda okuwaayo obuyinza bw'abavubuka era nze sikomawo mu ofiisi eyo era abavubuka nabagambye dda muwoominge wamaze dda okulengerayo ekisava. No obukulembeze training gye mbadde nayo enteekateeka sirowooza nti nkyalina ekyenjawulo kye ngenda okukola mu bavubuka kye sisobodde kukola mu bbanga. Nze neebaza ekibiina kyange eky'FDC ekimpadde omukisa okukulembera obulungi mu bavubuka n'abavubuka okubeera nti babadde bawulize gye ndi
ntambudde nabo era ekibiina kyabwe sikitagaza liigi sigitagaza mbadde ndi ku main nga nkola emirimu emituufu so nze ndowooza nti spirit gyenzikiririzaamu ti leaders come leaders go nga bwe ngenda okufuluma mu liigi y'abavubuka ate gwakyogedde mwami Mulindwa nti ekiri mu FDC kulwanira bifo naye mulwanira bifo issue eriwemu nti okozesezza makubo ki ffe mu FDC constitution yaffe eri very clear nti obuyinza tubukyusiza mu delegates conference twali tubadde mu processes ez'enjawulo okuviira ddala kuba tulina akakiiko k'ebyokulonda akakulemberwa owekitiibwa Boniface Toterebuka Bamwenda kavaayo ne kye bayita roadmap neereetebwa mu NEC ne tugidiscussinga nzijukira twalina olunaku lulamba okuva ku makya paka kawungeezi nga tudiscussinga roadmap bwe tuva ku roadmap olunaku olwaddako twadiscussinga kye bayita guidelines nga tumaze twagiyisa enteekateeka okulonda okuva ku byalo paka mu delegates conference nga neyange y'abavubuka mweri kuba eyange yanjawulo ey'abavubuka ey'abakyala abaliko obulemu then ne main then ne tuyisa n'amateeka agagenda okulamula okulonda kuno naye abalala kwe bazize okulonda twakanya bulungi nnyo kwe bazize naye process eyo yonna twatambula nabo bannaffe bendaba ekatunga process eyo at least sirabangako mu experience nze mbadde bejjula attendant owa meetings eza NEC naye sirabangako meeting zaffe ez'akakiiko akafuzi nga zijjumbirwa nga bwe zajjumbirwa nga tudiscussinga ebintu ebibiri roadmap ne guidelines bwe tumaliriza mu process kubanga twalina meetings ez'enjawulo eza NEC ezatuula nga president waffe amuli ati yazikubiriza twayimiriza programu ya roadmap emirundi egi ebiri era ogwasembayo twagiyimiriza omwezi mulamba tusooke tuyimirize tuleke process akakiiko k'abakadde kakonkuludinge biki era byamaliriza nga bigenze muki mu National Council eyatuula nga 28 July enajja nankumbi mu National Council gye twatuula ambassador Birigwa gye yakubiriza nga chairman waffe yayisa ebiteeso bibiri ebiri very important naye kiri important ekisooka yali elders report ey'abakadde ekyokubiri yayisa programu egamba nti okulonda kugende mu maaso okuva ku byalo paka waggulu waliwo abakulembeze abaali bemulugunya nti ewaabwe baali tebalonze meeting nekkiriziganya nti abataalonda bakwatagane n'akakiiko k'ebyokulonda nabo bategeka okulonda bareviewinge roadmap bakole roadmap efitinga mu programu yaabwe era kyakolebwa okulonda ningeewaffe wakiso gyenva okulonda nekubeerawo kiri very important kiveeko nti okulonda nga programu eva ku byalo paka mu delegates conference kyetuli mu kugobera kyetubadde tugoberere okulonda okubaddewo kubadde kulamulwa buterevu nga tulina instrument eya National Council organ very important yeyawa okulamula nti okulonda kugende mu maaso along the way tuba tuli mu process tumazingira ya district no mbozi sagana jige abajogera ko embozi ye sente be bamwe benyina ab'omunda sagalo ntataganya ye Dr. Besigi sagalo nzije kumulamwa along the way tuba tutambula bulungi nnyo tutuse ku level ya district bannaffe ne bagamba nti wait a minute tuyite extraordinary delegates conference tugayi twali mu National Council biki bye tugenda okwogerera mu extraordinary delegates conference bye tutaasotingira mu National Council really kubanga kati tuli ku level ne bwe twali tuyisa budget omwaka oguwedde twayisa budget ya billion 6 egenda okutuyisa mu mwaka gwonna nga gwe muri structure up to the NDC temwali mu program ya extraordinary delegates conference tetwaji planninga tulina delegates conference emu eya mainstream then n'ey'abavubuka n'ey'abakyala ne PWDs eyo tegenda kututaataaganya second biki nsonga ki kyanaga nti no alina obuyinza kakati ebyo byonna nga ekigendererwa nti bw'oyita delegates conference eri extraordinary ewamba overturninga process ebadde egenda mu maaso okuva wansi ku byalo n'egishort changinga era gye walabye era kye bakoze
kya temp kyakoleddwa sirowooza nti kyakoleddwa nalabye tents 2 Delegates conference etekwa kuba eriko tents 20 conference FDC etekwa kubeera ko tents maker egamba nti olina okubeera ne 3/3 of the members of the national delegates conference mu FDC tulina ba delegates 1,500 toyinza kuŋŋa nti abantu 1,500 baade basobola okujja mu tents 2 ezo ze wabadde olaba oba wabaddeyo nga walabyemu n'amawulire tenti ebetulwamu abantu 100 ekyegezo on average bwe mbagattagatta abantu bennalabye tebaweze 2 tebaweze oba balala batendize virtually no tekyabaddewo at least provision yandibaddewo okay. So saakirabye kakati sirowooza nti secondly nga naawe ababaddemu abo bennalabye mu ezo tenti 2 mwabaddemu abantu bemmanyidde ddala nti abo si bamemba ba FDC si bamemba ba NDC si bamemba ba National Delegates Conference si ba delegates either bawagizi benadde manyi so bata bawagizi abamu badereva babakulembeze mu bufunze abamu babadde bagenda na independent nga tebakyateeke tebabina na lukusa kujja ku participating in processes FDC kati chairman bwe yatuusa okuprocessinga decision naga nti abawagira ebiteeso nga n'ebiteeso tebireeteddwa kubanga sirabangako meeting ng'ebiteeso abantu bajja kubibanjirira biteeso naye nga tebaparticipatinze mu kubireeta so discussion ibaddewo abantu ne baformulating ebiteeso nga bwe twali mu bufunze omenyawo eyo extraordinary National Delegates Conference yabadde emenya n'amateeka kubanga ne court order yabadde eteereddwawo n'ebyayisiddwa byonna ebyago by'obukulembeze in fact byenjogedde bitono ekisinga okubeera very important nti court bweyisa court order nti ng'eyimiriza olukuŋŋaana olwo buli ekikolerwa ne discussion gyenjogeddeko ebadde mala na biseera buli ekikolebwa tekibeera na backing y'amateeka ekyegeeza nti owekiibwa Lukwago ne bw'anaayagala okuimplementinga decisions ezayisiddwa mu press conference ekatonga gye twalabye press conference National Delegates Conference nkubulidde press conference bwetegekebwa bwebeera ebyakoleddwa byabadde nga roadside press conference so wakati ebyabaddeyo owekiibwa Lukwago ne team bwe baagala okubeera ebintu ebibeera implemented ekyegeeza balina kuddukira mu kooti kooti ekake obukulembeze obutudde najja nankumbi okuwa ekitiibwa ebyakoleddwa mu press conference kooti ejja bagamba waliwo kooti order yayimiriza mwagenda mutya mu maaso n'olukiiko olwo nga kooti eruyimiriza ekyegeeza nti ebyakoleddwa byadde bifu illegality yes lwaki toyagala kwogera ku ssente ng'abazoogerako bebe honorable Semujunganda Dr. Kizabesi gye baga nti ssente ezaaleetebwa ewa mu kibiina ze zivuddeko obuzibu. Well, ensonga ya sente yali discuss yaleetebwa mukama waffe gwe tuwa ekitiibwa ennyo retired Colonel Dr. Kizabesi founding president waffe mu National Council gwotasobola kubuusabuusa omwaka oguwedde mu bwagazi n'okwagaliza ekibiina ebirungi and I have a lot of respect for him at least a sacrifice akoze ebintu bingi nnyo atuwadde kubo ategese mu by'obufuzi so nina a lot of respect for him newankubadde nsobola okwawukanako mu ngeri endala bati sijjawo kitiibwa kyenkola kyemuwa ekyesente mulimba owekiibwa dokita bw'aleeta ensonga nti waliwo issue gye twemulugunya nti waliwo sente zetutamanyi sources gye zaava bwe twali mu National Council ffenna twakwatibwako bamemba ba National Council eri yasooka omwaka ogwedde ne tugamba no ensonga nnene tuteekewo akakiiko kaji investigating calculated report bwe tukiyisa mu National Council kwe kuteekawo akakiiko ka honorable Professor Nabwiso akakiiko k'abantu 7 abakadde bagende era ne basisinkana enjuyi zombiri basisinkana oludda ba Dr. Besiti yaleese amawulire ago ne basisinkana n'oluyi lwali luvunaanibwa lwawo sente zaaliyo tezaliyo mulindwa tuteekwa kuva wano akakiiko nze njala kusinzira ku atidisi bye twatuma akakiiko kakomyawo report mu National Council ewedde ya July ne kajja ne report ya miko 19 nengisoma bulungi zaaliyo tezaaliyo sente report yejjereza abali bavunaanibwa nti bafuna sente kubanga mu report egamba nti abantu abali baga nti sente zajja tebaleeta bujulizi
mukakasa nti sente zajja kakati era report ne tugidiscussing nga National Council ne tugiadaptinga ne tugikakasa so sente tezaaliyo bwali bulimba at least obujulizi bwaleetebwa. Tukole disclaimer tutegeeza batulaba nti gwe mulindwa oli part owagira abalumiriza tibafuna sente at least obujulizi bwajja kwekyo ekiriwo ekiri documented. Disclaimer tugikole nti gwe obujulizi akakiiko twakateekawo owagira faction gye balumiriza nti yafuna sente akakiiko twakateekawo ne kanoonyereza tekaleeta bujulizi bwe bibanga ebyo byaliwo nze sirina amatu n'amaaso naki kulaba naye at least bye nalabako ye report nzo okusinziirako. Tweyanzege mulindwa wa read Ssentebe w'abavubuka mu kibiina kya FDC wa Ibrahim otandikira wenyini awo ebintu bibiri mulindwa agambye okulwanira obuyinza n'ebifo kyekividdeko entaanya ino gye tulaba mu FDC abalala bagamba nti sente ze zaviddeko embeera eno kyetunoonya eby'obufuzi bya Uganda bikyali ku mulamwa lwiri. Neyanzize nnyo mukulu Apollo n'abatulaba mwenna nateera mwami mulindwa mwagadde munnakibiina mutuufu aganye okuvaayo okugamba oba sente zaaliyo oba tezaaliyo. Omulamwa gw'ebibiina by'obufuzi mu Uganda gwandibadde ki? Tegwawukana na mulamwa gwa bibiina bya bufuzi wonna mu nsi kuba kutwala bukulembeze. Ekibiina ky'obufuzi tekirina mulimu mulala gwonna okujjako okuba nti ekiri mu bukulembeze kirwana okubukuuma ekitali mu bukulembeze kirwana okujja mu bukulembeze. FDC bwe yali etandiika mu 2005 awo yasooka kubeera reform agenda. Mukulu Besigye n'agenda mu Ekizairo wano waasigalawo omuntu omu gwe nali mmanyi mu reform yali Betty Kamya. Yali voko nnyo ng'ayogerera reform agenda ne Dr. Besigye. Mu 2003 ne tufuna PAFO Parliamentary Advocates Forum. Omwali ba Mwami Luzindana Basalamu Musumba baani nga bawakanya enkola ey'okulemerwa mu mugendo gwawamu n'ebirala. Then reform agenda ne PAFO ne beegatta okukola forum for democratic change nga ne mukulu Besigye yali akyali mu Ekizairo at that time ngali South Africa. Ng'ekigendererwa ekyekibiina ekyo kwali kutwala buyinza. Now ebibiina byonna bibaamu enjawukana. Obuzibu obuli mu FDC si kyangu kusonga kagalo ku njawukana eri kuki eriwo esaawa eno. Bw'oba osomye Longo Walk to Freedom Nelson Mandela akulaga nti baalina ebyenjawukana mu kibiina kyabwe. Naye ng'enjawukana ezo zaali kwa ideology. Eriyo abagamba nti omuzungu tumugobe na mmundu, eriyo abagamba nti tukole na mirembe tukozese mirembe. Tuzze wano mu DP tubadde n'enjawukana wakati wa omugenzi abombiriri bagenzi Sebaana Kizito ne Alhaji Nasantege Sebagala. Nga Alhaji Nasantege Sebagala azene youth brigade agamba nti mwe eyenkola gye mukola ey'emirembe tekola. Brain power ebyo tebikola. Tujje na physical power tukuuma akalulu kaffe na miggo na buli kimu. Eyo ne tumanya nti njawukana eri ku nkola. Mugisha Muntu General ne kano Dr. Kiza Besigye babadde mu FDC nga bakolera wamu naye nga balina enjawukana ideology. Omu ng'agamba nti tusooke tuzimbe structures tuzikozesa otwala obuyinza. Omulala ng'agamba nti tetulina bwe tunazimba structures ng'alina obuyinza n'okukuba enkuŋŋaana takola ki? Tatukkiriza. Tusooke tutwale obuyinza tulyoke tukke tukole ki? Structures. Eyo enjawukana ne tumanya nti eri ku ki? Eri kwa ideology. Now olwaleero enjawukana eri mu FDC saawa eno eri ku ki? Tetusobola kiteekako lugalo. Omukulu atugambye nti eriyo abaavaayo ne basaba okufuna extraordinary delegates conference. Ate bo
abali mu bukulembeze ne bagiwakanya. Ekibuuzo kiri nti extraordinary delegates conference mweri mu constitution ye FDC dirwebaawo abagisaba bwe baba bagisaba nga bayita mu nkola ntuufu lwaki togibawa lwaki tokkiriza n'ogibawa lwaki ogamba nti egenda kuteteeganya bwe yali eteekebwa mu constitution tewaaliwo okulabisibwa nti ebbanga lyonna gyebeesabiddwa waba waliwo ebikoleddwako ebiteetaaga kuteteeganyizibwa ebeera extraordinary so tebaako kiseera nti kyekino ekituufu kyendowooza nze ku lwange mwami Walidi kyagezaako okwewala nti bano bagenda okuyiga ensolo y'omusajja omusajja yabafuddemu yabasuulamu ekiwago ky'amenvu balwa engabana y'ekiwago ky'amenvu egaayo balwanira ekiwago ky'amenvu abamu bakutteko bukuta kibawunyako tebasobola gamba nti tetwaliddeko kuba gabawunyako kati engabana eyo ekintu ekirimu esente kyonna buli lwe kijja kireetawo enjawukana sente ze zavuddeko obuzibu sente zisobola okuba nga ze zavuddeko obuzibu sente bwe zajja mu Catholic Church twafuna Protestantism because Martin Luther yavaayo ng'awakanya enkola ey'okutunda ebisonyiwo nti bw'obba osasula ziti n'osonyiwibwa bw'oyenda osasula ziti n'agamba nti ebyo bye mukola when he wrote the 99 Theses ng'agamba nti ebyo bye mukola Bible si byekola ki si byesomesa yagobebwa mu kanisa ne tufuna Protestantism esente juzi zabadde zigenda kuyuza nuupu nga principal avudde yagamba nti obukaddaana bwe babadde ba MP bakole ki babuzeeyo abaana ne bamutunula mu kamwa tiketi flaga mwatuguzanguze tulina sente zetuwaayo okulabirira omukulu obukaddaana ne busirikiraawo singa teyali mugezi n'atera n'asirika singa kati tulina nuupu bbiri kati olwaleero wavuddeyo mu FDC abagamba nti waaliwo esente kati ekyenjawulo ekiri ku ssente zino omukulu Ssemujju Ibrahimu Nganda atugamba nti obukadde 3 bwatwalibwa Nandala Mafwabi honorable ewakano Dr. Kizaki naye teri atubuulira diro yaddayo zino nayo ekyo tekinayogerwako nti mwami Nandala Mafwabi bwe yaleeta obukadde 3 n'abuteresa kano Dr. Kiza Besigye deni yamala n'ayisaawo ennaku 3 najja n'akola ki n'abunona so ndowooza nti wayinza okuba Nzikira Besigye agamba nti yajja n'azinonera kuba yafulumyako ne copies eza serial numbers ezesimbi ezimu bamuteresamu now kano Dr. Kiza Besigye olwaleero yeesanze ng'ali mu katto katasobola avaamu nsomye press reports nyingi nga ziraga nti ye bwe yalaba emivuyo nti esente zaayite za Ivo ez'ekibi nga zijje mu kibiina kye kyayagala kye yatandiikawo era nga n'abakirimu yalimu omukono mu gubaleeta muki mu buyinza nti omukulu Luzindana yamugamba nti bisirikeko bijja kuleeta ki obutabanguko wetuddirayo ku ndowooza y'omwami Edmund Burke bwe yagamba nti the triumph of evil lies in the silence of good men nti okusirika kwa Dr. Kiza Besigye bwe kiba kituufu nti esente zaaliwo olwo lwe yasirika lwe yasimba ensigo eyuza FDC leero singa yavaayo n'agamba ate ensirika eno ezeezimbibwa okumala ebbanga ddene ndi ku likodi nga mpakanya endowooza y'okugamba tuzze bannabyabufuzi bano bali ku opposition nga bagamba abalonzi nti babaleetera ssente muzirye naye mulonde ffwe eyo enkola nzize nga nti wakagamba nti bw'oba ovuddeyo ng'ogamba nti ozze kulwanyisa corruption abantu vaayo bagambe nti oba musulanjala so Dr. Kiza Besigye teyandisirise nga sente muzizeeyo amangu muzizeeyo yandivuddeyo gamba nti bane muzizeeyo kibanga olwaleero pasita Bujingo okuyimirira ku kituuti n'agamba endiga n'agamba nti abaaye abaagala oluzaalo mugende wamutuula ku ng'omufuna oluzaalo naye abaana bwe mubazaala mubaleete mu kanisa tubabatize kati lubaale bwajja mu kanisa okubanja omwana we mukola mutya kitegeera so kati obuzibu obwo buzze buzimbibwa okuva emyaka 10-20 emabega nti esente tuzifune tuzikozesa ebiru esente embi tuzifune tuzikozesa ebiru sente nga zizze nga zitabudde ekibiina kya FDC nga bwe kituuse
tukyali ku mulamwa gw'ebyobufuzi guli gwennyini oba kikyasobola okuddaabulula ekibiina kino FDC tukyasobola okuddaabulula ebyobufuzi byaffe ne bidda ku mulamwa oba nedda kizibu kyenkugambye nti olwaleero ne mwami Walid atugambye nti mululu gwa bifo balwanira ebifo si byakateekebwawo mu FDC byazze bipya ekibiina emyaka gye kimaze egigenda mu 2 nga weekiri kibadde nga muki ebifo era ng'enkola ya FDC nze wano FDC kyekibiina ekikyategese primaries naye ejjukira ne Mugisha Muntu okufuluma era nawo waliwo okusika omugwa alinza okuba byali byakulwanira bifo byaviirako ne Muntu okukola ki ne banne Muntu singa Muntu yawangula akalulu yansigadde deputy president wa FDC Muntu yava mu FDC nga bamukubya akalulu 2018 oba 2017 because FDC 2015 Muntu yayanjula enteekateeka ekyasinze obulungi gye nali ndabye mu Uganda wano bana FDC be bagikola Uganda leap forward yali nteekateeka nnungi ng'erina ebirowoozo ebirungi ku byenfuna ku bavubuka ku bakyala ku bantu abaliko nga bw'ogitunulira bw'oti ono pepa muli nagamba nti finally terina kyakwatibwako yazingibwako nga bweri nebeera ku services zaki netudda mu byobufuzi now bwe bibanga kulwanira bifo kyenkugambye nti ennwanira y'ebifo wakati wa Muntu ne Amuriat yaliko omulamwa nti omu agamba nti tusooke tuzimbe tulyoke tufune obuyinza omulala agamba nti tusooke tukwate obuyinza tulyoke tuzimbe ennwanira y'ebifo erimu FDC kati teri konti difference in ideology teri konti difference in approach kyekindowoozesa nti abagamba ekyensimbi bayinza okubanga sibalimba finally ekibiina ky'FDC ekirungi nti muwaya kuva mu mabega eyo tubadde tutambula wamu nga tukyetegereza tukyaseesinga kyali kitandise ku musingi nga mulungi nnyo ate nga kibiina ky'amaanyi FDC kyasobola okweddabulweddeyo eri yennyini gye yatandikira oba oliawo esingeko n'okusingako bwe baba nga bakanyiza ku bino ebiriwo kisoboka okukanya ekyasooka okutta FDC kikyasoboka okukanya ekyasooka okutta FDC ekisookera ddala ekyatta FDC bwali bujja obwani nani obw'abantu abalala nga balina obujja ku kano Dr. Kizza Besigye because ye kano Dr. Kizza Besigye ng'omuntu alina ekitendo ekyo Mukama kye yamuwa nti yayagalwa abantu nnyo abantu ne bakola ki ate nga kati nzijukira wano 2014-2015 nga baleeta electoral reforms ezakomenkererwa mu conference ku Hotel Africana Citizens Compact n'efulumya abantu bonna baali batambula ab'ebibiina nga beegasse nga bagenda okunoonya ebirowoozo mu bantu nga laale tezibeerako bantu Dr. Kizza Besigye bwe yabeegattako laale ne zitandika nekikwatayo n'emiti obujja obwo bwe bwavaako Honorable Nobert Mao Honorable Betty Kamya Zaka Niringiye n'abalala okuleeta Amama Mbabazi basidelininge Besigye nakikugamba bujja bwani bagamba nti oyo ye abantu yabawa lwaki ffe bwe tuvaayo abantu tebajja ye Besigye bwavaayo abantu ne bakola ki kyova olaba nze nayagala nnyo Besigye omanyi omusambi w'omupiira omutuufu amanya nti omwana omutazza okumusikira Besigye bwe yalabanga ekitendo ekyali kisinga omutunda Bobi Wine azakitutte that magnetism n'asalawo obutajja natte ekintu n'asooka n'adda ebbali that was a very strategic because twali tugenda comparing angalaale za Bobi Wine za Besigye yaani eyabaddeko abantu ki abangi so ekyasooka okutta FDC bwali bujja obujja bukyaliwo bukyaliwo bwe buleese ebizibu kati kiyinza okuba ku kimu naye kyenkugambye nti wadde eri obujja bwaliwo enjawukana zaabanga kwa ideology and approach olwaleero tetusobola kugamba nti balemereddwa kukanya ku kino good finally nga tugenda mu bubaka bw'abatulaba n'abatuuliriza mwami Mulindwa wakyaliwo essuubi FDC okuddayo wali wennyini we twagimanyiranga oba n'okusingawo wakyaliwo essuubi eryo
Neyanzanzikirizanya nukulemu mwanukule mu dakiika 3 nenanga onyanukule ekisooka delegates conference eyaddeeyitiddwa etaabaddewo extraordinary eri mateeka mu FDC constitution egiprovidinga for chairman alina obuyinza obugiyita era yabaddeyo mu kugiyita chairman takola single handedly era abamu ku ffe tulowooza nti chairman yakozesezza amaanyi mangi kubanga party yaffe abakola constitution balowooza nti abantu mu FDC bajja kuba n'okulumirirwa ekibiina nga kitegeeza nti chairman bwe yandibadde alina ekirowoozo ekyokujja ne delegates conference eyo yandikiroopye mu first of all working committee yandikireese mu NEC ne tukola ebintu bibiri oba bisatu ekisooka ne tukola agenda eya meeting eyo ne twaprovinga budget then ne tu yasaba sente ne muzimu enteekateeka enkola yali nkyamu yasaba sente ne muzimu chairman tawandiika bbaluwa nga akola budget obwo buyinza bwa treasurer general mu FDC treasurer general yakola budget chairman okuwandiika nga wandiikira secretary general nakyo kikyamu kubanga is a member of working committee NEC yandibadde ajja mu NEC nyanukula tugende nga waliwo olukiiko luno kati ne tubanga ffenna tetukirabamu kikinamu bad will nyanukula tugende mu bubaka bw'abalaba FDC ekyasobola okuddayo ku mulamwa ku saliri lyennyini twagitegererako oba kati kiwedde kati njala okuwa abatulaba essuubi FDC esobola ebibiina bino ng'okulwanira ebifo okulwanira ebifo ebibiina byonna mubeeramu kuyuzaamu ekibiina ebiwayi bibiri kati my thinking kyendowooza nti wetukoleredde ensobi ge makubo okulwanira ebifo kiryoke buli muntu kiri legitimate buli muntu okweyagaliza nti njala mbeere kino njala mbeere kiri issue enkulu ennyo oyise makubo ki jeno omugisha muntu we yali ayagala okubeera kyeyabeeranga mu FDC yayitanga mu makubo amatuufu delegates conference netuuzibwa okyegedde nemuwa ali musajja wa mirembe baba yamaliriza nga afuluma naye si kuyita meeting eyakozesa gogambe yakozesa makubo amatuufu mwamumaliriza nga mumufulumiza no it's okay but at least it is on record TSBO ne Dr. Besigye niundi ejiwera okitegedde muwaya eyakozesa makubo amatuufu yafuluma mpo mukisamalirize je no muntu muwadde example classic example nti yavuganya kuba party president navuganya kuba flag bearer ne Dr. Besigye nga mumukuba na wangula nako nandala mafabi nabira party president twamu mawumi okukoma okusaba ekisanje ekyokubiri ekisembayo naye at least is a classic example nti eyo process yalinga agikola ki tetwalabawo nti waliwo meeting eyitiddwa ngekukusiddwa ng'ekiwa ambassador abantu abawagiranga FDC abalaba FDC ng'eri ku ntikko wali wakyaliwo omukisa ogw'okuddamu okulaba FDC oba ekyayo kiwedde kati omukisa we guli 1 gulayinga mu bakulembeze ekisooka kukyusa strategy ebyobufuzi bikyuse kikyasoboka ng'ebiwayi bimaze okwerangirira no mwami Lukwago ye president erudde eno ankugambye nti ekikye ne bwagenda mu mateeka yeyizere senior lawyer muwa respect bwagenda mu mateeka naye mwenyini akimanyi nanoonyeza n'abamukongratulatinga okumuwozaayoza omuleetera ssekoko si kikulu oba bamukolonjera oba tumukulangula kasita abeera nga yalondeddwa kitegeeza nti people even accept nti process yabadde okay naye n'abantu bennyini body language y'abantu process balaba yabadde sewa abamukubira obusimu tobamanyi abali eyabamulabyeko ne ku Twitter ba honorable Asinas bagamba kyewe sinaba kukiraba kukifiringa honorable Nyakato Asinas yavuddeyo nayo nze mbasaba ekintu kimu bwe babanga baagala ekintu kyabwe kigire bagende mu kooti abagende mu kooti ng'olwedde bakirina no anti akati obuyinza bagenda kuba ne sample eteekerako abantu siiru nti weesimbyewo muwaya weesimbyewo ekawempe nti bajja kufuna eyaabwe tusuubirayo activities ze bagenda okukola nga bazikolera mu mannya g'ekibiina ekyo si kiraba kyendowooza nti obukulembeze obuli enajja nankumbi bukyalina obuyinza okukola gy'otuula gamba gy'otuula tulina kubanga simanyi whether baba nakomawo mu administration empya oba sijja kudda naye abaana aba batutte administration empya balina obuvunaanyizibwa first of all okuzimba ekibiina okukibibrandinga okukola strategy okukyusa strategy tuve ku strategy enkadde gye tubaddeko
tufune script empya Okay. kutambuliza ebintu Good. ekibiina kasatu nakifula nga kiri attractive eri abantu eyo page tujja kuba tugisabise ngewedde I have a feeling nti bino byonna biriwo just kaseera katono nnyo bwe tunamaliza ne tusala ojja kwesanga ebintu bipya bingi kankibuuzo ono yennyini nga tugenda mu bubaka kituufu bino byakaseera buseera ebintu bijja kuteerera mu FDC bolaba si byakaseera olukonko lwamaze otemebwa ate lunene nnyo mwami Walidi kyagezezzaako okukola tukiyita intellectual dishonesty nti agamba nti luno olukiiko lwakukusibwa naye ate ali atugambye nti abantu bano baindicatinga nti baagala extraordinary conference bo ne bagigaana tatubuulidde lwaki bagigaana nti oba baali bagisabye mu bukyamu nti oba ki so ekiriwo omukulu Biriggwa eyawambibwa luli ne tumulaba mu bukadde bwe ng'alinyisibwa ku kadaala okuva ku kitebe ne Katonga namulabye ng'abuuka yafuuse fashion ye yakubuuka bikomera kinakiikiro nti mu kusooka yali ayagadde okwesimba ku Amuriat omukulu Biriggwa olimbye badde nsaba muwayo lwakadde tubuulire ekigambo kimu oba FDC esobola okuddawo oba tesobola okuddawo kyokka olukonko oluliwo nti kiba kyangu singa wabadde waliwo ekibaawula ne tugamba nti nkola nti luno olukiiko lulonda abatabaganya nono abatabaganya tutereeze enkola saawa eno ekyawula FDC nkugambye kiri illusional tekimanyikiddwa so tetusobola gamba nti kino kisobola okubeera solve nkola bweti bo banabeerangiridde bagenda kukola ki bagenda kutuulawa bagenda kujja wa siiru ne stamps zibayendosi ebyo byabwe kuba ono agambye nti chairman w'ekibiina Semateeka emuwa olukusa okuyita extraordinary delegates conference yagiyise bw'aba yagiyise mu order negiyimiriza bw'aba yagiyise wabaddewo interim order interim injunction kooti negiyimiriza ani kati tuze mu mateeka no ge mateeka yatufugira mateeka tuze mu mateeka yes FDC waggulu wa mateeka FDC teri waggulu wa mateeka g'eggwanga so bwabanga kooti bwebanga yayimiriza olukiiko era yaluyimiriza kooti erina obuyinza obulagira poliisi okugaana olukiiko ogenda mu maaso nanti lwatudde lwawedde ati kati bwe luba lwatudde kati ebyateeseddwako ebyaluvuddemu eyo situru nkola y'amateeka okulaba oba binaaba enforced because nze kyembadde ngamba nti bano kye baakoze kituufu ogenda okufuna kooti ki injunction singa babadde tebafunye interim injunction still chairman w'ekibiina bw'abanga olukiiko lwayulise mu bukyamu balina option ya judicial review nti ekibiina ky'obufuzi kyonna is a public unit tugamba nti kooti yej'okulamula naye okutabaganya bano abantu bano oludda n'oludda sirabawo in the near future katufune obubaka bw'abatulaba ku Soul TV program Omunnyo Ku Makya ate tulabike nga tukomawo tuwunzike tubadde tubuuza ekibuuzo nti ddala eby'obufuzi bya Uganda bikyali ku mulamwa okusinziira ku bino bye tulaba oba nedda kyekibuuzo ntandise ne omwami ono ye Magaya Andrew from Kasambira angamba nti Mr. Paul, welcome back from Isingiro. That man Mulindwa is a supervisor of a group that beats up FDC owners, which Museveni wants. Average players like Onana in Mulin. Oh no. Tete tuwebula abantu baffe bakulembeze baffe. Mwami Magaya from Kasambira. Message yo njikomezaawo tusema bakulembeze baffe bitiba. Mr. Paul, thanks for the show. Ekyamazima omwami oyo Mulindwa mutuufu okusasulwa obuyinza mu kifo ekyo mwabadde kubanga era alabika asussa emyaka gy'obuvubuka kale Kavuma Alon message yo njirabye Mr. Paul twagenda mu kalulu aka referendum mu 2025 n'olwekyo FDC yatandika mu 2025 so si 2024
abadde atutereeza wali nenze kyembadde manyi nti FDC ya 24 bagamba formation okutandika ekibiina naye akalulu kaliko aka referendum kale ka 25 okay tugende maaso mukulu Apollo webale kuweereza nze promoter Charismatic ne muwongo eby'obufuzi mu Uganda byali badde n'amaanyi naye obuzibu bijja n'akasigiri kangi nga bivumirira bakulembeze abali mu buyinza n'olwekyo eby'obufuzi tebirina maanyi gono olwaleero nsigadde nze promoter Charismatic na muwongo. Thank you so much. Tuyita mu mpola messages okukikakasa nti Nandala alina bakolera kwe kulaba nga poliisi nga tewali wadde muyaaye egwekuteko nga teba kuba bantu abasajja abakulu mufune ku nsonyi nze gamulengeja amanya ge gamulengeja agamba nti poliisi okulaba nga teyakutewadde na muyayi n'omu nga bakuba abantu tikyo kiragira ddala nti oba oli awo bali wamu naye rudeyo. Nze Emma Emengo mwami tusiime webale kuweereza ebyo byolaba mu bibiina by'eby'obufuzi gwe mulamwa ogwabiteesaawo really era nanyini kuyiiya kintu ekyo ali ne ku kakyayi yenywera mwami Waya mwagala nnyo amanyi okunyonyola ensonga sebo mwami Waya ofunyeeyo akuwagira eruddeeyo ow'Emengo. Ekyamazima ebiri mu FDC bizibu okutegeera kuba abamu balwana lwa buyinza abalala baafuna sente byanfuna sente agamba nti sente kikemo ky'amaanyi nnyo muganda wange kyagamba obuyinza mu Uganda butambulira ku bintu bibiri okufuna obukulembeze ne sente. Nze Haruna Lutaaya ebuyikwe Kawulu. Thank you so much. Ensonga yo erabika evuddeyo bulungi. Mushega Frank Kimondo Nyamukana Ntungamo agamba nti ekizibu kya FDC izise mu Uganda and Elias Lukwago. Okay. Kale tweyanzege mugisha Frank nze gamulengeja agamba nti gwe waridi nedda va ku munywanyi wange waridi naye ani yakolimira Uganda lwaki tetubeera nga China netwezimba obwezimbi mu kifo ky'okukayana ne politics. Dumba Richard alikasese border. Thank you so much. Gamba nti tumala budde bungi mu byabufuzi twandibadde mu kwezimba. Sempija Edmeya Tubibo Yogere Division agamba nti Nandala yagamba okwegatta ne Nuupu ne NRM mbuuza agamba Nandala yagamba okwegatta ne Nuupu yegatta ne NRM mbuuza ani ayita olukiiko mu FDC ndoza kyababuuza ku National Leaders Conference ani agiita ojja kumwanukula ndowooza waridi tegeka okwanukula oyo unagamba nti olirota Mr. Apollo aba opposition mukama basaasire kikulu bike omu MK agamba nti bajje mu MK bezate ku MK aya mu Benoni ku lugantunga mu Lubale ali ntunga mu Lubale agamba nti mujje mu MK muve mu ki emukali wa ekemuko okay nindako agamba politics perished the day they became business ategeza nti politics yafa bumabijifule ebyobusubuzi. This is Sembus Ivan from Karerwe. Thank you so much Ivan Sembus. Tujja kuwunzika ndowooza ne bano ababiri onagamba nti teru Lukwago ne Lukwago tali wano ayinza okuba alaba kale agamba nti ali Kabowa ayibuke ali Kabowa oba kamufunye Lukwago tali osobola bugamba kwano nteka kubanga ndaba ne ku SMS wano ani agamba nti Besje Lukwago and Katonga group are rebel FDCs and if they can't organize a dialogue with Najana Nkumbi group it may be the end of FDC. Sejui Bernard from Chibuku sebo muwulidde agamba nti dialogue yesobola okubanga rebel simanyi abakulu mu studios nina eddakiika ziri 3 muzigabane ndowooza tuwunzike program kikole
ekisooka ani ateekwa okuyita olukiiko olwa extraordinary nebaza abalali ba TV oba National Leaders Conference ateekeddwa duyita ekyamaani waffe si eyaluyise ambasada wa Luwe Katonga lwayimiriziddwa kooti so bwe luba lwayimiriziddwa kooti buli ekyakoleddwa mu lukiiko olwo kifu era tetuyinza kiriddi baako kimu bibiri byebanukula ku bebatubuuziza tuwunzike program mukulu wayo agambye nti nze supervisor w'abakubi emiggo ekyo si kituufu era mbadde musaba era mukyalenjinga nti bw'abanga aninako obujulizi nti nabadde mabegawo ebyo antwale ku poliisi anvunaane oba oli awo tufune obwenkanyi oba antwale mu kooti so nze siri anywhere abantu abakozeeko nange bakimanyi si believinga mu bintu bya violence okwegatta kwa nuupu nti Ssaabawandiisi yagamba okwegatta ku nuupu yeegatta ku FDC eyo statement sigiwulirangako ng'eva mu kamwa ke nuupu si mulabe we ndowooza badde ategeeza nti Honorable Nandala agamba nti ekyamunyiiza kwagala abakulembeze okwegatta ku nuupu kuba yakyogedde ekyo abadde akyogera nti ye yawakanya enteekateeka ya FDC kwegatta ku nuupu naye agamba nti ate nga yeegase ku NRM ndowooza message gyajjayo nti bwe twali tugenda mu kalulu ka 2021 waliwo amaloboozi agamba nti tetuleeta candidate amuliyat mukolagane ne Bobi Wine wagire owekitiibwa Bobi Wine Nandala n'agaana ate ng'obedde si Nandala yagaana yagambye yagaana twalina kye bayita National Council eyayisa decision eyoga nti FDC simbewo candidate unzika so Nandala ng'omuntu yali talina buyinza kumenyawo biragiro bya National Council tetusobola kwegatta ku NRM ekyo kyo kiri bali please abatulaba FDC tetulina nkolagana tetulina business ne NRM era tekijja kubeerawo abantu abayinza okwegatta ku NRM bayinza okugenda at individual risk ng'abantu nga bolaba wekibwa Joyce Bugwawo bwe yagenda mu NRM okola ne Mwami Museveni abadde deputy president wa kati minister obukulembeze obuli enajja nankumbi bwetambuliramu bwagamba nti wekibwa Joyce katumuumuze nga deputy president waffe wa Buganda era ne tumuumuza twandigambye kyewekibwa Sebugwawo asigalenga nga deputy president waffe at the same time Mami Walido lwakadde naye okulaga nti tukwatagana ne esembayo eri abawagizi n'ababandi agadde abaagaliza FDC abaagaliza FDC n'abatulaba kubanga FDC si y'abamemba bokka ne bannayuganda okutwaliza awamu kubanga eno public institution njagala obawe essuubi nti FDC bino byonna ebiriwo tuyise mu kugezesebwa okwenjawulo era akakasa nti tubadde tukuyitamu ate ne tuvaamu nga ekibiina tekifudde okugeza mu 2017 nga maliriza mu dakiika emu twalina je n'omuntu wawangulwa mu kalulu yava mu kibiina n'atandika ekibiina kya anti n'agenda n'ababaka 20 aba FDC simanyi yo mbaka yayitamu kusaidia anti naye at least fe twakomyawo ababaka era ekibiina nkisigala n'eki kino kikyayulikanera so ekibiina kyonna naddala mami wayo obudde buweddeyo obuvunaanyizibwa ekibiina abakulembeze abatudde mu kitebe ku kitebe kwe kulabika nti bazimba ekibiina ne bakyagazisa abamembers mami wayo n'eddakiika yokka kyamaanyi eddakiika yokka mudakiika emu eyo nebaza abatulaba nga bwe ŋŋambye kyensibirako nti ne bwe gaba maka bwe tuba n'olutalo nga tetunaba kufuna solution yonna tulina okusooka okupointinga ku cause saawa eno ekyawula abantu mu FDC tekimanyikiddwa nenze nzikiriza bakimanyi bo sente bo bakimanyi wadde bazeegaana ziyinza okubanga ddala nsonga nkulu kuba ono yakanyuga ebiwago by'amenvu asobole okukuuma golodi we ye waali ebiwago by'amenvu abikanyuga FDC weba enadda awamu walina okubeerawo independent committee ekitali kyamu because ono agambye committee y'aba elders ye besigye yavaayo n'awakanya ebirowoozo ne process ya FDC saawa eno kyannaku kuba ebbanga ddene kyekibadde ekibiina ky'ebyobufuzi ekisinga obunene mu ggwanga kati n'opu egenda kisikira zino enjawukana zigenda kwongera okunafuyiza ddala ekibiina kino era si kirungi eri ebya opposition. The problem of FDC is Dr. Besigye and Lukwago. The Lukwago Gwemanyi, he wants to appear on 2026 ballot paper as presidential aspirant. Onagamba nze nsufu gita ebibiina by'obufuzi webiri Lukwago Besigye ne group na ye
bakyamu bannaffe tubagaliza omukisa gwa Mukama tusinkane ekololo 29 September katusigale nga tubitunulira bino eby'obufuzi tujja kuba tukomawo olunaku olw'enkya mu the dialogue sawa nyaze nyini mwami wa Ibrahim mwami Mulindo wa Walid be bagenyi baffe twebaza wana abadde mu production n'abasindisa obubaka musibe bulungi